tufiire ebyamwana n'ebyamwoyo omutuukirivu. Omukama abeere nammwe. Olunaku olwaleero tukuza olunaku olw'abaana abattibwa obwereere baafa mu kifo kya Yesu Kristo. Ate nga ffe waliwo abaana abagenda okujulira Kristo n'okunywerera mu ddiini ye okutuusa okufa kwabwe. Abaana abo tubakubireko munda. Era mu baana bano mulimu abaana abagenda okufuna Yesu mu mubiri gwe n'omusaayi gwe mu kifaananyi eky'omugaati n'eky'ebibiina. Nabo tubakubireko. Okuweereza essaala yaffe nga tusabira abo abagenda okuba ebiragaano byabwe, ate n'abo abagenda okufuna Omukama, tusooke tweyatule bwe tuli aboonoonyi. Tuweereze essaala Omukama gy'anaasiima. Neetondera Katonda omuyinza wa buli kantu, Katonda omuyinza wa buli kantu atukwatire ekisa, atusonyiwe ensobi zaffe, atutuuse mu bulamu obutaggwaawo. Oh
ai Katonda gwe kulwaleero abattibwa obwereere gwe wabagulumiza si mu bigambo wabula mu kufa tukwegayiridde tuwe okukkiriza okwo olulimi kwe lwogera tukwatule ne mu mpisa zaffe tukikusaba nga tuyita mu Kristo Mukama waffe awangaala n'alamula amu ne Mwoyo Omutuukirivu emirembe n'emirembe. Essomero erisooka omusaayi gwa Kristo gututukuzaako buli kibi. Byesoma mu bbawula esooka eya Yowaana omutume omutwe ogusooka olunyiriri olwokutaano okutuuka ku lw'ebbiri n'olwokubiri. Abaagala ennyo, kino kye twawulira ku ye naffe kye tubagamba. Katonda kitangaala, taliimu kazikiza nakamu. Oba tugamba nti tuli kimu naye, so ate nga tutambulira mu kizikiza, tulimba, tetukola mu mazima. Naye oba tutambulira mu kitangaala, nga naye yennyini bw'ali mu kitangaala, olwo tuli kimu. Buli abamuganda ne Mukama yagenda. Omukama beere nammwe. Ebigambo by'Evangiri ya Mukama waffe Yesu Kristo
ebivudde mu mataayo. Abamagi bwe baamala okugenda, malayika w'Omukama n'alabikira Yozefu mu kirooto n'amugamba nti, golokoka, twala omwana ne nnyina oddukire e Misiri, obeereeyo okutuuka lwe ndikugamba, kubanga erodde wuuyo ajja okunoonya omwana okumutta. N'agolokoka n'atwala omwana ne nnyina ekiro ekyo n'alaga e Misiri, n'abeera eyo okutuuka Erode bwe yafa. Omukama kye yayogeza omulanzi ne kituukirira nti, nayita omwana wange ave mu Misiri. Erode bwe yategeera ng'Abamagi bamuguumaazizza buguumaaza, n'akalala nnyo, n'atuma e Betelehemu ne mu byalo ebiriraanyeewo okutta abaana bonna ab'obulenzi abaakamala emyaka 2 n'abatannagiweza, ng'alabira ku biro byennyini bye yabuuliriza ku Bamagi. Omulanzi Yeremiya kye yalanga ne kituukirira nti, mu Ramaga Rakeri ng'akaabira abaana be nga tayagala na kukubagizibwa kubanga bazikiridde. Kino ky'ekigambo ky'Omukama. Abato gye muli? Are you happy? Yes, we are happy. You are happy. Can you clap for Jesus? Abazadde bwe munaatuwa abaana mu ssomero lyaffe eryo liryawo, tujja kubayigiriza okukuba ebirala. Mubatuwe, mubasomese, bavuye mu ddiini ne mu magezi ag'ensi. Olunaku olwaleero tukuza olunaku olw'abaana abattibwa obwereere. Matayo mu Bbanjiri atugamba nti Kabaka Erode ye yalisa ekiragiro abaana abo battibwe, kubanga yali atya ng'amaze okuwulira nti waliyo kabaka azaaliddwa. Kristo bwe yazaalibwa, Erode n'akankana bwe yawulira nga waliyo kabaka azaaliddwa. Yali alowooza kyagenda kumutwalako obuyinza bwe. Era yagamba Abamagi, bwe mugenda ne mumala okulaba waali nga mukomawo nga mumbuulira, nange ngagenda ndabako. Abamagi bwe baagenda ne batuuka ne bamala okulaba omwana Yesu, tebaakomawo Erode, baagenda mugenzi. Erode n'anyiiga nnyo. Ebbanjiri etugambye nti n'akalala, n'alagira buli mwana ow'obulenzi attibwe.
yaweza emyaka 2 n'ali wansi w'emyaka emeka 2. Waliyo mu abaana abaweza emyaka abalina emyaka 2. Wali abalina emyaka 2. Kakati mu abatalina myaka 2 tebaba tamwekubireko bungana. Abasisize emyaka 2 mugenda kusoma okubiri musome n'okwokusatu nammwe ate mutulire Kristo mutulirane Kristo nga bano abagenda okulagana bagenda kutulira Kristo okutuusa bwe baliva mu bulamu obw'ensinga. Kabaka Herode teyakoma kukutta abaana abo bokka naye yagendanga atta abantu ab'enjawulo. Yagendanga atta abantu abaki ab'enjawulo. Yagendanga atta abantu ab'enjawulo. Yatta ne Yozefu muganda we ne Yozefu ani muganda we. Waliwo n'omukoowu gwe yatutulika mu Jeriko n'afa ng'abbira ng'akola ki? N'afiira mu mazzi. Herode teyakoma okwo ne mukyala we naye yamutta. Ne mukyala we yamukola ki? Yamutta. Bwe yamala okutta mukyala we ne wayitawo akabanga katono n'agenda n'anoonya ne maama wa mukyala we naye n'amutta. Naye n'amukola ki? N'amutta. Herode oyo yali musajja mulungi oba musajja mubi? Herode yali musajja mubi. Naye ffe tetubeeranga Herode, tetubeeranga baani? Ffe tubeera abaana abalungi, abaana abaki? Tubeera abaana balungi, tubeera abaana ba Yesu. Tulekeraawo okutta abaana b'abendi, abaana baki? N'osanga oli omwana ng'ali mu kusamba omwana w'abendi ayagala okumutta. Oyo Herode olaba omwana ng'asamba omwana w'abendi aba ayagala kumutta abeera ani? Olaba omwana ng'asuna omwana w'abendi naye abeera ero. Olaba omwana nga tayagala kukola mirimu naye abeera ani? Olaba omwana ng'anyooma bakadde naye abeera ani? Fenno tulina okubeera abaana abaki? Abaana abalungi. Bwe tunaabeera abaana abalungi tujja kubanga tujulira Kristo obulamu bwaffe bwo obulamu bwaffe bwo obulamu bwaffe bwonna. Bannyabo ne bassebo abagenda okulagaana ekikulu tekyabadde kyakuyita kibuuzo, tekyabadde kyakuyita ki? Tekyabadde kyakuyita ki? Kibuuzo. Ekikulu kyakujulira Kristo obulamu bwammwe bwo. Mugenda kubawana ebiragaano byammwe mu maaso g'Ekereziya akuŋŋaanye mulayiro okugoberera Yesu Kristo n'okubeerera mu ki? N'okubeerera mu ki? Olwo nno muyisenga abakristu abakadde. Abakristu abaki? Abategeera eddiini yaabwe. Abategeera eddiini yaki? Bwe munaakola bwe mutyo mujja kuba mujulidde Kristo. Abaana bali battibwa ne bayibwa omusaayi mu kifo kya Kristo kuba babatta baali baagala kuttamu Yesu. Naye Yesu Katonda ng'atumye malayika n'agamba Yozefu amudduse amuggyeyo. Yozefu naye n'akola bw'atyo n'amuggyayo. Kati ffe tebagenda kututta naye ebikolwa byaffe bye bigenda okujulira Kristo. Bye bigenda okukola ki? Okujulira Kristo. Tujja kwongera okubasabira ate nga nammwe bwesabira musobole okujulira Kristo
ennaku zonna ez'obulamu bwammwe. Omukama abeere nammwe. Katusabe abagenda okutwala ebyetaago basembere mpolampola. Those who are going to take petitions, come. We pray for all children that they get good health and also remain firm in faith. We pray to the Lord. Amina. Tuchikusaba ayi Mukama. For the youth, Sabira abavubuka bonna mu nsi yaffe Uganda naddala abali mu parish yaffe nga tuyita mutuukirivu Kaloli Lwanga awolereza abavubuka atusabire ew'Omukama naffe tubeere abakristu abalungi ate abaagala eddiini yaffe. Amiina. Tukikusaba ayi. Tubisabye nga tuyita mu Yesu Kristo Mukama waffe. Abooluganda abaagalwa, tukuŋŋaanye wamu n'Eklezia wa Katonda kabaganda baffe bano bagenda okukakasa n'okuddamu okwatula nti Kristo gwe baasenga baakumugoberera obulamu bwabwe bwonna. Katonda yeebale. Ssebo omubaka w'Eklezia, baganda baffe bano baagala okuddamu endagaano zaabwe ez'abatiisimu. Olaba nga tebagenda okukola bakitegedde
okusinziira ku bbanga lye tumaze nabo nga tubateekateeka tulabye nga bategedde kye bagenda okukola. Mwe baganda bange nga temunnaddamu ndagaano zammwe musooke mwatule era mukakase eri ekibiina ky'abakkiriza bonna abali wano nga bwe mumaliridde okugoberera Kristu obulamu bwammwe bwonna. Mutegedde bulungi batiisimu yammwe kyebasaba okutuukiriza. Abenga sibawulidde. Mumaliridde obutadda mabega nga mugoberera Kristo omukomerere n'okunywerera mu ddiini ye. Katonda yeena. Nange mbakkiriza okuddamu endagaano zammwe ez'abatiisi. Nja kubasaba mwatule erinnya lyammwe ery'abatiisimu nga mumaze okuba akabonero k'omusaalaba olwo mulyoke muddemu endagaano zammwe. Atukube akabonero k'omusaalaba. N'erya Mwana n'erya Mwoyo Mutuukirivu. Amiina. Nze Ann Prudence. Nze Nanyiri Mogwe. Nze Namazi Kasali. Nze Sinantongo Sise. Nze Awumuguza Benita. Nze Nakibule Ange. Nze Nakakande Patrick. Nze Mary Gavrila. Nze Patricia Nenyo. Nze Asinguza Noemi. Nze Maria Victoria. Nze Maria Goretti. Nze Vanessa Assumpta. Endagaano z'abatiisimu yange saani mwegaanye n'ebifungo bye mbyegaanye n'ebikolwa bye mbyegaanye ndagaana okugoberera Yesu Kristo n'okunywerera mu ddiini ye okutuusa okufa kwange. Amiina. Ayi Katonda ensinko ya buli kirungi kyonna yamba abaana bo bano obazze bujja mu bulamu bwa Kristo obutuukirivu ng'obayiwamu mwoyo wo basobole okunywerera ku ebyo bye balagaanyizza ku bwa Yesu Kristo oyo Mukama waffe. Nze Fortunate nze Natanda nze Nambere Maria Grace. Nze Naba West. Nze Angel Nantos. Nze Namwira Vivian Paul. Nze Maria Grace. Nze Naba West. Atende Thomas. Ochiga Fred. Prosco. Jeremiah Semagano. Innocent Woman. Simon Juko. Gema Edward. Jimai Wafula. Victor Mukasa. Nava Anemaria. Nakanga Teddy. Atletish. Nanjira ekitabo ky'Evangiri kino kyenkutte ziramu endagaano z'abatiisimu yange. Saani mwegaanye n'ebikolwa bye mbyegaanye n'ebikolwa bye mbyegaanye
nagaana ate okugoberera Yesu Kristo okubeera mu ddiini ye okutuusa okufa kwange. Amiina. Ayi Katonda ensibuko ya buli kirungi kyonna yamba abaana bo bano obazze bujja mu bulamu bwa Trinity obutuukirivu nga obayiwa mu mwoyo wo basobole okunywerera ku ebyo bye balagaanyiriza ku bwa Yesu Kristo oyo Mukama waffe. Amiina. n'erya Mwana n'erya Mwoyo Omutuukirivu. Amiina. Ayi Katonda ensibuko ya buli kirungi kyonna yamba abaana bo bano obazze bujja mu bulamu bwa Trinity obutuukirivu ng'obayiwa mu mwoyo wo basobole okunywerera ku ebyo bye balagaanyizza ku bwa Yesu Kristo oyo Mukama waffe. Katutoole ku byaffe tukize Omukama. Baganda bange twegayire Katonda Patro omuyinza wa buli kantu asime ekitambiro kino nze nammwe tetumuweereza. Tukwegayiridde Ayi Mukama kkiriza ebirabo abaweereza bo bye bakuweereza nabo batukuze nga bali mu kukuza n'omutima gwonna ebyamagero bino mw'otukuliza n'abatamanyi tukikusaba nga tuyita mu Kristo Mukama waffe. Omukama abeere nammwe. Mweyise emitima. Mwebaze Omukama Katonda waffe. Gwe wamma kisaanye n'okuteekwa tuteekwa kituufu ddala era mwe mutuubira n'okulokoka gwe Omukama Patro omutuukirivu Katonda omuyinza wa buli kantu sewanaku okukwebaza bulijjo na buli wantu anti abatuukirivu bo abajulizi bwe baayiwa omusaayi gwabwe olw'okwatula erinnya lyo baakolanga Kristo bwe yakola baalaganga bw'oli ow'ekitalo ababadde abanafu obafuula abazira namige abatalina maanyi obafuula ab'amaanyi ne baba n'abajulizi ng'oyita mu Kristo Mukama waffe naffe nno
nga tussa kimu ne bamalayika bonna abavugiriza ab'omu ggulu. Eno mu nsi tukugulumiza bulijjo nga tutenda ekitiibwa kyo awatali kuweera nti ebirabo bino biweko mwewo bifuuke bitukuvu tufuna omubiri n'omusaayi gwa Mukama waffe Yesu Kristo. Agenda okuweebwayo mu kubonaabona kwe yeesiimidde n'akwata omugaati ne yeebaza n'agumenyamu n'awa abayigirizwa be n'abagamba nti mutoole mulye ku kino mwenna anti kino gwe mubiri gwange ogunaaweebwayo okubeera mmwe. Naddira n'ekaliisa era ne yeebaza n'awa abayigirizwa be n'abagamba nti mutoole mulye kuno mwenna anti eno ekaliisa y'omusaayi gwange ogw'endagaano empya ate ey'olubeerera ogunaayibwa okubeera mmwe n'okubeera abangi okusonyiyisa ebibi. Kino mukikolanga lwa kunzijukira. Gwe Katonda Patro omuyinza wa buli kantu abali ekimu ne Mwoyo Mutuukirivu mu Kristo ono mwayita okufuna n'okunaamu naye era muye mw'okugira buli ttendo na buli kitiibwa emirembe n'emirembe. Kitaffe ali mu ggulu tulokole mu bibona tuyambe tube mu ddembe tugirire ekisako n'ekirendaku zonna tutereezera awatali kutaabukana kumu nga tulina okwesiima kwe watusuubiza n'amatuuka g'omulokozi waffe Yesu Kristo.
bano bantu bakulu bannange bakulu no nyabo kweyongereko emabega please What is the directive about? no agambye Abajja nyina bane kubeera